Enteekateeka eno ey'okuddamu okubala akalulu k'omubaka omukyalo wa Masaka City yatandika kawungeezi k'olwokutaano nga yakuliddwamu omulamuzi akulira kkooti ente Masaka Ebert Asiimwe. Namere Justin had polled 7 and in counting we have discovered 67 and Nanyonga Sauya had polled 12 and all the 12 Ekyaddiridde omu ku baavuganya ku kifo kino munnakibiina ky'NRM Justin Namere okuddukira mu kkooti Masaka ng'awakanya obuwanguzi bwa munne bwe baali ku mbiranye. Munnakibiina ky'NUP Rose Nalubowa ng'agamba nti obuwanguzi bwe bwali bwa mankyolo n'asaba kkooti emuyambe eddemu ebala obululu buno ekyakoleddwa. Ekibuga Masaka kirina ebifo 314 ebirondebwamu ng'omulamuzi yalagira ebifo 313 bye biba bibalibwa oluvannyuma lw'okusanga emu ku bokisi omukuumibwa obululu nga yamenyeka. Kyokka wakati mu kubala obululu wazuuliddwayo ebokisi ezibaddeko akakunkuna omuli okubanga ezimu zirimu obululu bwa muntu omu yekka, endala nga tezirimu kalulu n'akamu wadde nga ebiri ku biwandiiko omulamuzi kwasinzira okugeraageranya obululu biraga nti abalonzi mu bitundu ebyo balonda. Namere alaze okuti olw'ebokisi ezigaaniddwa okubalibwa ng'agamba nti zisinze kunyigiriza ye, naye asizeewo okugenda n'ekiragiro ky'omulamuzi. Naye ate era ndi mwennyamivu kuba abantu ababba akalulu kange tebaakomaoko bwe baategeera nti nina bikawunti kuba nawandiikira returning office eyaliwo ebiseera ebyo gavumenti bwe yagombyemu obwalo olw'obubbi nadduli namuwandiikira ne mugamba nti ngenda genda mu kkooti okufuna bikawunti. Kyannaku nnyo nti bokisi ezimu ku 11 ze nawangula ennyo n'agaana okuziba. Kye baakola obululu bwonna mu bokisi ne babubbamu. Baazireese ensiiringe naye ng'obululu tebuliimu. Ezimu ng'obululu bwange baabulekamu ne bajjamu obwabala okusobola okuzifuula irregular. Era omulamuzi ezo tazibaze. Kyokka bannakibiina ky'NUP nga bakiikiriddwa Moses Kibuuka bagamba nti balina ssuubi lya muntu waabwe kuwangula kalulu kano olw'ebyo ebyeyolese mu kuddamu okukabala. Tusanze bokisi nga temuli bbulu, tusange bokisi bira ddala nga 31 ezikuse nga tekuli ssiimu. Utuukidde ku ssaawa eno nga ziri bokisi 9 eziriko ebibuuzo ebingi. Ewamu weesanga nga ebokisi eyandibadde ey'ekimaanya erimu bwa mu nnyendo twebuuza ebyo byonna byazze bitya. Inconsistencies oba ebitakwatagana obululu obubalibwa bisusse olw'omulamuzi nti kati tali shiti bw'eba ng'ogitunuulidde wadde tuyandigambye nti waliwo era oba waliwo ensobi margin of error oba space omuntu mwakolera ensobi wandisuubidde nti katugeze yasobya obululu 2-3 naye n'osanga omuntu yasobya obululu 1 obululu 2 kisobokerako ddala. Wabula omulamuzi Asiimwe ategeeza ng'enteekateeka bw'etambula obulungi ku nsonga ezamuwaliriza okukkiriza okuddamu okubala obululu okugenda mu maaso yadde nga yasanga mu bokisi eyali emenyese. Kati waliwo na boxes zetuze bokisi nga nnya zetuze ne tusanga ne ballot boxes nga tezikoze ki teziriimu. Kati ezo nendagira nti ezo tetujja kukola ki kuzibala. N'eri emu eyasooka tetujja kukola ki kuzibala. Kati twakawezako boxes 248 313. Agambye nti bokisi ezisangiddwa nga ziriko akakunkuna tezigenda kubalibwa era n'agumya enjuyi zombi okufuna obwenkanya. Twagala abantu b'e Masaka manye omuntu gwe bakola ki gwe balonda. Fiona Nannyomo yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.